omutabani w'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform mukulu amanyikiddwa nga Solomon Kampala tugeresawo eno awangalira oli mu ggwanga United States of America gyegenda okubeera nga ate abangulwa mu misomo egy'enjawulo sako n'okubeera nga ate munange asitula talent ye ey'emisinde. Munange Solomon Kampala oluvannyuma okubeera nga ate ayogereddwa ebbanga ddene ennyo nga bw'ali planned kid era mbu abaana bangi nnyo abakera ku makina babeera nga ate munange bayingira ekibiina kya National Unity Platform ne babeera nga naye bamaliriza bali mu makomera abalala nga kugamba obulamu nga bukyankalanye ye Solomon Kampala mbu abeereyo Bulaaya ng'ali mu kubeera nga ate ali akasente nakubeera nga ate yeeyagala. Munange oluvannyuma okubeera nga ate abantu ab'enjawulo bavudde ne babeera nga ate boogerera omwana ono avuddeyo n'abeera nga ate ayingira butereevu mu nsonga za politics era ng'avuddeyo n'ategeeza nti kakati okuva n'olwaleero agenda kubeera nga ate munange yeenyigira direct mu nsonga za politics mu ggwanga lyattu Uganda era ng'alina obubaka obw'enjawulo bwakyeyongera okubeera nga ateeka wali ku mikutu gye eza social media naddala wali ku Instagram era ngenda kubeera nga ate mbibaterawo nammwe musobole okubeera nga ate mulaba oba muwulira omutabani w'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform mukulu amanyikiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu mutabani we bw'asobodde okubeera nga ate munange asharinga ku mikutu egy'enjawulo era nga bannaaye kyakoze Jeno Muhoozi alina obubaka bw'asobodde okubeera nga ate amuweereza era nga byonna agenda kubeera nga ate of course mbibateerawo musobole okubeera nga ate mumanya embeera nga bw'etambula mu ggwanga lyattu Uganda. Video ntirako ekigalo likinga sharekera abala comment section pen wansi awo tekigenda kubeera nga toteekawo endowooza ku byogenda okubeera nga ate olaba of course mu video tuli ne Sheikh Ashraf omusomi w'odduwa enamba z'essimu wansi awo obeera nga ate okupoolako ajja kubeera nga takulombereddwa era buli kibu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo my daddy sana gwe nawe alina ebizibu by'enjawulo oba ng'olina by'oyagala okubeera nga ate obaako byotereza mu bulamu beera nga tomunoonyako trust me tojja kubeera nga ate wejjusa saidi ndala Habibu airport pickup webali nnyo okubeera nga ate kukima kutusana okutusana gy'oyagala okubeera nga ate otukka ate mu budde nabo enamba z'essimu wansi awo ziyitawo n'ensonga endala nnyingi nnyo nkomaotimva. Kadi ez'akafuluma ez'abahonorable gwe babagamba nti Kyagulanyi ye yagimye Sseggona gwe mugongo bwo bitegeeza ki kuba n'obombi ani yasooka munne mu byobufuzi era mu ndaba eyaffe ey'obuntu ani yandiwadde munne kadi ani yandigimumye Allah n'asiima yali omuyaga emyaka 15 egiyise kati yagaba kadi ng'azigabira abaali mu byobufuzi mu biseera ye ng'ali bibye kati olwaleero yagaba bino byakuyiga gye tuli omukozi awakayisibwe bulungi ajja titoboggolera mukozi mubuulirire tokoowa gwe yogera naye bye biri muwaawaalira mu matu mu kiseera Allah embeera agikyusizza. Nze omu ku baali bakama bange emyaka giringa 8 egiyiseewo yali mukama wange nga gye ndipootinga ku mirimu n'akunyoolanyoola n'akazaakaza yankubidde akasimu emabega kaawo nga nsaba mulimu era nga nti inshallah kanneerowoozemu nja kuddira nja muddira bwe naaba nfunye obudde oyo ye Allah buli muntu waali tumuyise bulungi mu mbeera ejjukira Allah gy'atuyisizza mu mbeera essubi lyaffe lyonna erisubirira mu mutonzi waffe wakati mukakasa nti Allah talina kyatasobola talina mbeera gy'atasobola kukyusa anti la hawla wala quwwata illa billah la mani'a lima a'ta Allah wasazewo koteri yayinza mumma wala mu'tiya lima mana'a wasazewo butawa ensi ne bwe yagalete RDC yenna n'agamba nti yadde waliwo programu yakolebwa nga abacandidates ne balagawo bagenda okukola campaign mu kitundu ky'eggwanga ye n'ava naga nti kijja kusoboka that's an ignorant fellow very ignorant era ne bwa RDC tabusaanidde nti njagala kyogera kubanga mu mateeka campaigns za presidential candidates ziri mu mateeka. Ekyokubiri
akalulu ka bonna kali mu ssemateeka nti buli myaka 5 bannayuganda banalonda nga bakulembeze baabwe. Omukulembeze oyo yenna yeewaddeyo ayagala okwesimba ku kifo ky'obukulembeze waddembe okugenda mu kitundu kyonna ky'eggwanga eriyitibwa Uganda ng'akuba campaign. Kakati bw'obeera simanyi RDC simanyi ani n'ogamba nti tetujja kukkiriza muntu yenna okujja okuba campaign. Gwe mu ofiisi okola muki vaayo genda olunda embaata tulina ekyomanyi babatubuulire tugenda batuuka mu mbuga z'amateeka. This country is governed in accordance with the law. Eggwanga lyaffe litambulira mu mateeka. Bwe bavaayo ne tugamba tulina akalulu ka bonna nga ssemateeka bw'agamba abantu ne babasunsula musana tuku ne baleeta ebisanjizo byetaagisibwa ne tukakasa nga akakiiko k'ebyokulonda nti ono asunsuddwa akutte bendera yekibiina bwe kiti oba namunigina. Etteeka nirigamba presidential elections negamba nti bakandidesi bonna baddembe okugenda mu bitundu byonna by'eggwanga naye nga basinziira mu ki puroguramu eri bakanyizaako. Teri muntu yenna alina obubazibira, teri muntu yenna asobola okuzibira presidential candidate okugenda mu kitundu we yalaga nti alina kubeera kitundu bwe kiti. Teri oba ogambe nti omanyi nti oli munnayuganda nti omanyi amateeka ge gategeeza. You don't have that right. You have to have no power. Muddeyo n'emboozi empya mu nnaku zino gye bayita protest vote. Sikiwuliraako ebbanga limaze mu byobufuzi. Mu protest gye tubeera gye fe abasamba ku mupiira oprotestinga nga bw'okola ki naye abo bakikola nga syndicate nga baagala oli gwe baprotestinga asambe afune obulero babe nga omupiira gwakoze eki gwawedde. Era neebuuziza ne mu byobufuzi tufunyeyo basindikeeti abagamba nti bagende mu kintu nga tebeetegese naye nga bakigenze mu kwagala. So njala bategeeza twali mulimu ogukolebwa gusobola kujja Mwami Museveni mu buyinza ku ssaawa eno kubanga abandi badde bagukola basalawo kwambala kooti bamuwerekere alayire. Ekigenda mu maaso kukola bwa mperekeze. Waliwo n'emperekeze ewa firimu byaffe gye twakulira walabanga emperekeze nga ye yazise engatto nga n'engatto zigikola ki olwo n'atambula nga abeteggera ng'alinamu akayinja. Olugendo olugenda mu maaso ku ssaawa eno lwakwekera Mwami Museveni mu bugenderevu. Ne mu busajja bukulu bwaffe abamu abamanyi ebigenda mu maaso twewunya oba nammwe abali omuntu tutegeera ekigenda mu maaso. Olw'okuba ffe abamu ku ffe buli kimu tukirabye nga kikolebwa nga kiteekebwateekebwa ne tulabula ntuwa amagezi naye nga abantu tebawulira tuwa amagezi. Tutuuse mu kaseera ng'abantu badde bakulemberamu okusigugula Museveni basazeewo okugolola kooti kumwerekera. Ako ke kabenje akaliwo. Y'ensonga lwaki basobola n'okuwakanya reforms nti tebazeetaaga. Ate bayimira mu pale ne bagamba nti ate rigesta bagikoze bubi tetuliko kitegeera kyetulina reforms okitegeera. Na buli kati isseeko ya rigesta twali agimanyi bw'enaafaanana biometric oba mani. Tugamba tugenda mu kalulu tutambula mu kizikiza tuyingira ekibira. Abantu badde bakulembera otawula okujja Museveni bagamba nti akiri mulaala tumwewulira. Mumwewulira? Ku ssaawa buli muntu ali mu kinnya balinganga biyenje abamwewulira. Buli muntu yeekukumi. Tetubagamba tutwala abantu mu kalulu nga tewaliwo commitment nti ebintu ebyakolebwa ku mulundi guti bijja kuddamu kukola ki byatandise tubanaba na nominations. Neweebuuza abantu baatulawo okusalawo okwerekera Mwami Museveni ku mbaga ye. Eri gavumenti okukuuma abantu ba Katonda obutabalinnyako n'okubaziba emimwa baleme okwogera. Eri abo abakulembeze abakuuma ddembe muvunaanyizibwa okuwa ekitiibwa bannansi n'okubakuuma bo bennyini n'ebintu byabwe ate n'amateeka nga mukozesa obukugu bwe mwafuna. Eri abakumi b'eddembe muli abantu abayitiddwa okukuuma eddembe so si okuleetera abantu okutya n'okubulwa bwe bateeka oluba.
eri akakiiko ak'ebyokulonda mulabe nti nno okusomesa kugenda bulungi, abantu bategeddwa okukula ekituufu, naye ate n'okulonda nga kuwedde mulangiire ebintu ebituufu. Sigamba nti owaayi ekitundu kino tulangiridde naye obululu obulala obw'ekitundu ekirala obwo tebulina kye bongerako ne we bujja bino binaamala. Mulangiire byonna mu bulambulukufu bwabyo, abantu balyoke basobole okubeera wamu. Eri bano abeesimbyewo bannange, mukole kampeyini zammwe n'obwesigwa ate n'okussaamu bannammwe ekitiibwa ate n'obutayuzaayuzaamu bantu ate era n'obutagobera nguzi okuwa abantu akamoome n'akavankata ka ssente musobole okugula obululu. N'olwekyo mukole buli kintu kyonna n'obukkakkamu ate n'obwesigwa. Olwaleero nzize kwogera campaign trail yaffe ey'omu Buganda eyatandise. Olunaku lwajjo twabadde Busujju, Mityana n'ebitundu ebyetooloddewo. Ne tuddamu okuvumirira ebikolwa bya NRM police. Eyina okukimanya nti oba mwagala omukyala bw'atuuka okuzaala bw'alema okusindika omwana bamumulongoosaamu. Oba ayagala oba takola ki, era abasawo bajja ne babaatulira mu abamuvunaanyizibwako ti bannaaye omukyala okusindika omwana kukoze eki, naye ekiddako okutaasa obulamu bwe kumulongoosa nga tumugjamu omwana oyo. Ne Uganda weeri bwe kiba kyetaaga kulongoosa Uganda kujjamu mwami Museveni ejja kulongoosebwa. Mbabuulira mmwe ab'ebitongole ebitulugunyi ebyannakyemalira wa kuno ti ekiseera kituuse. Oba mwagala oba temwagala, mukama wammwe gwe musuusuuta gwe mutembeeta agenda kuva mu buyinza by all means. Nga bwe mbagambye nti omukyala mu mbeera yonna azaala, ne mwami Museveni mu mbeera yonna agenda kuva mu buki, mu bukulembeze. Ne bwe munaatutta, ne bwe munaatusiba, ne bwe munaatutulugunya. Like Dube yagamba, you can kill the prophets but you can't kill the message. Fe ne bwe munaatutta ku kye nnalabye ekiri mu byalo, abaana abato, abakyala abakadde, abavubuka abali mu myaka egya wakati, abasajja abakulu, bonna olaba bayaayaanira enkyukakyuka. Toyinza kuddira muntu agenda Busunju abulwako mayiro emu atuuke w'alaga n'omusibira oluguudo n'omugamba nti ate ddayo weetooloole mayiro 2 ogwe wali w'alaga watuukira eddakiika 10. Is that fair? Ekyo mukikola kunnakyemalira wammwe. Byonna tubimanyi lwaki mubikola. Mu Uganda tetukyalina kitongole kikuuma ddembe ky'Abannayuganda. Tuyina NRM police stroke NRM army. Mukola kunywezaawo dictatorship regime naye ejja kugwa ng'ezensi endala bwe zaagwa neene ejja kugwa. Teri mukulembeze Bannayuganda kino nkibazzaamu amaanyi yali asse bannansi n'abamalawo nti alemere mu buyinza abasse asigalewo n'abamukkiririzaamu bokka. Tekiriiyo mu nsi yonna. Ne ba Hitler kyabalema naye ate ono Museveni n'olaba abajaasi nga bakutte emmundu alagira ddala nti alwanirira state wa NRM ng'ayagala kuba abantu masasi in a campaign period. Byonna twabimanya nga tuyingira akalulu kano. It's a protest vote. Come shine, come rain. Tujja kuggusa kye tuliko era tuli bagumu. Ne bazannyo security ya president ne ba cameraman Haitawa nkuwadde ebimuli byo. Cameraman Motive Kasagga mulimira, security Jamshid mwebale mukola omulimu ogw'ettendo ne tiimu yammwe yonna. Baali bamanyi nti bwe banaakwata Eddie Mutwe bajja mutuukako ng'abatuuka ku nseenene. Tekijja kukola. Ate ensi eri digito kati n'ejjaama gye mwawadde aba isi gye mwawadde abasirikale bajaaminze netwaka ya simu zaffe twagisalidde amagezi era nakyo kyaweddewo. Tekigenda kuddamu kubaawo. Mujja kakasa nti eno generation ndala. Eno generation musindike president waffe mu bisiko mumuttire eyo nga kamera muzitaddeko jaama. Kyawedde ekyo nakyo muswadde mugenda kwabika nakyo. N'olwekyo
Nebaza bannamitiana, thank you so much for coming out. Mwenna ababadde ababaka ba parliament abatambudde ne president Honorable Kawalya Hilda Mani mwenna twabalabye mwebala omulimu omulungi gwe mukola. That's what we want. Nebaza akensuso esgiwa fagendo kube mpi wa Kampala engeri gy'organizinga mu tiimu zaffe mutuufu osaana ebimuli byo. Njagala okukubiriza bannayuganda olwaleero ng'ennaku z'omwezi 7 tuyingira mu Bende. Byonna ebitutuusibwako ne bye tuyitamu abaana baabakutte n'olaba ekipoliisi ekisiru amusore tuseba naye sitera kukozesa lulimi olwo. Naye waliwo omuntu akusukkako ng'akutte omuntu gwa ayimiridde ku dduuka lye ng'olw'okuba awagira Kyagulanyi awanise ekikonde. Really? Mwe mujja tuleetera empisa embi fe abamu ze tuteetaaga kuba nazo naye mutukola bubi. Naye byonna mubikole tuli bagumu era tuli bagumiikiriza. You are provoking youth but temujja kumanya kijja kivaamu. Omanyi gavumenti eno erina ekizibu kiri kimu. Abagirimu bwe beetikka engalabi z'emitwe balowooza nti Uganda ekomye ku Nakyemalira Museveni. Ekitasoboka, ekitajja kusoboka. Kamukole mutya? Mubende, get set. Nziramu okusaba Allah tabaraka wa taala uteeka omukisa mu lugendo lwaffe olw'emubende nga bw'otutambuza yonna gy'otuyisizza tetutambuddeeyo nti tuyita mu kwagala kw'abatutubbalako mu buyinza wabula tutambuddeyo nga tuyita mu kwagala ko gwe omu bw'oti Allahu azza wa jalla gw'atazaalibwa atalizaala gw'otutambuza mu byonna bye tuyiseemu era tuli bagumiikiriza ya Allah nti teri kijja tutuukako nga tokkiriza. Naye tukusaba otutuuseeko kirungi kyereere ekikyamu kituziyizeeko otuwa okuggusa ensonga eno tulafuumanira kutereeza nsi yaffe ebeeremu emirembe ebeemu obwenkanya ebeemu enfuga ey'amateeka mu ngo waffe. Tusaasire otugabirire bye twetaaga otumalire ensonga zaffe otutambuze bulungi campaign trail eno tugimaleko nga tuwunzika ku lunaku lw'okulonda nga tufuutula omusajja atufutubaddeko atakugondera kuba teri muntu akugondera Allah nga yeeyisanga Nakyemalira Museveni. Museveni takugondera era yamanyi teri Katonda naye Allah ffe abakumanyi tuzze gy'oli. Teeka obukuumi ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu, teeka obukuumi ku SG yaffe, teeka ku ttiimu yaffe yonna obukuumi eri mu nsonga eno gye tutambuliramu. Naffe abali ku mikutu gino tuteekemu obukuumi, tuteekemu amaanyi, tuwe obuvumu nti bwe batujjawo abajja abatuddira mu bigere ate nabo babe b'amaanyi. Kireme kuba nti kikomye ku ffe wakati mu kututiisatiisa. Mungu ffe tetutambula nga tetuyina muntu mulala, tutambula ggwe, twesigamira ggwe. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Gwe twesigamira, tetuyina kitonde kye twesigamira kuba senga kye twali twesigamira bannaffe tebatwagala senga baatujjawo dda. Naye olw'okuba ggwa Rabbul Ala Al-Maliku Al-Quddus kabaka w'abakabaka bonna atudde ku arushi ey'omusanvu tonnasalawo ky'oyagala gye tuli kibi tukyatambula. Mungu tusalirewo ekisinga okuba ekirungi. Allah ffe tukkiriza mu ggwe era tugondera ggwe. Tutaase ku bufuzi obutulyazaamaanyizza obusibye abantu abatalina misango, obussa abantu abatalina misango, obwefudde nti bwe busalirawo buli muntu. Mungu teeka obukuumi ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Muteekeko obukuumi omutaasa endwadde, omutaasa ab'enkwe bonna abamwetoolodde nga baaba muteekako. Allah tukulembere, tumalire mu okusalawo okutuufu. Allah tutambuze mu bino byonna. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. يا مجيب tukusaba oyanukule ffe tuli mu mikono gyo tetulina mukono mulala gwe twesigamira okuleka ggwe
Allahu azza wa jalla tukikaka. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.